mpulira ebigambo ebigamba nti Abaganda balwanyisa Kyagulanyi era amawanga amalala gamwagala nnyo. Ekituufu kiri nti Kyagulanyi amawanga amalala gamwagala nnyo ng'Abaganda bwe bamwagala. Buganda tugipimira ku mayiga mpuuga simanya bedi bwanika ne bali bamayanja. Oba olimba nze ndi musajja Muganda kyoga Kyagulanyi simwagala. Njagala okuba ettooki oddeko emabega mu 2021 mu kwesimbawo Kyagulanyi yasinga kuwangulawa era gye yasinga owangula baani abamulonda. Wano mu Buganda senga tekwali kubba Kyagulanyi yali wangudde 99% nkubuulira. Naye ate era babbako era nasigala nga awangudde nnyo. Abamulonda baali baki? Baali baki? Obuganda tebukoma kwabo bantu ba Lubatu musimanyi balonzeeyo abantu 15 10. Nedda ssebo nedda nnyabo. Museveni akozesa akakodi akagamba nti tosobola kutta kabaka nga toli wa mu lubiri. Kitegeeza ki? Alonda yaba abasiru muffe mu Buganda balwanyisa Omuganda. Oba okategedde? Ate ffe Abaganda tulina bagezi, tulina ne kye tumanyi, tulina n'akagamba akagamba nti ezo nsobole. Museveni abantu balonda bonna mu Buganda balina ke bafaanaganya. Bw'obeera mugezi oba osobola okukategeera. Kasita oba ng'olowooza nnyo okabuuka mangu. Ekyo nkikubuulira. Abantu balonda si baffe. Olimba. Era gwagamba nti abamawanga amalala bo tebalwanyisa Kyagulanyi. Tuyina ne gye twalaba bakasiyano waddiri nga babakubira akalulu. Babanoonyeza obululu. Waliwo n'abakomuledi abafiira eyo nga bafuba abasajja abo bawangule. Bwe baamala owangula bakola ki? Bali naffe. Bakyali ku mugendo. Nabo Baganda. Waliwo abagamba kati tunulira ababaka ba parliament NRM aba Western bangi nnyo. Olw'okuba tavuddeyo kwogera ku Kyagulanyi lwa nsonga Museveni akabadde akabala bw'atyo atufrustratinga n'atuteekamu n'okutudividinga. Otuuke ng'otya munno tosobola na kwogera na munno ogamba oba noono anti bagambye Abaganda bali bangu. Okategedde? Naye gwe tunuulira mu West bamemba ba parliament basinga kuva West bonna bawagira Museveni. Bamemba ba parliament si bwe kiri bamawanga ki nabo Baganda. Kyogamba osobola okubeera memba wa parliament wa NRM ng'owagira Kyagulanyi. Muganda wange tuleme kulowooleza mu box. Buganda gwanga ddene terikoma ku bantu ba Lubatu 10. Ate omusajja gwe tulwanyisa ayina influence, ayina buli kimu asobola kikozesa. Najja n'akozesa abamu ku basiru muffe. Okategedde? Yaba planting nga buli wamu. Yaba planting nga boolaba kye bakola ku basiraamu ne bateeka yaabo ebijinji nga buli gwe gwolaba ng'omunene ogenda okwekanga awagira Museveni. Yakikola wonna. Ne mu institution ya Buganda bw'atyo yagiplantingamu kuba ffe tulina ensowole nnyingi nga tebaagala Buganda wadde ku mitima. Toyina ngeri gy'oŋŋambamu ndi nze Mpuuga Omuganda nabbye ate ne mentioninga ggwanga lyange balyogereko ng'eggwanga ly'ababbi. Oba olimba. Waliwo kalyeri ke bayitaako okuvumaganya. Osegedde ffe tutuzadde abaana Abaganda batuuke okulanga babagamba mmwe muli bali bantu. Ekyo sijja kikkiriza. Waliwo kye bayita prevention. Tujja kipreventingirawo kubanga olutalo tulumanyi. Oba osanga n'abaalya mu Beni Kiwanuka edda abamulyamu olukwe era mwalimu abaali ensowole ebiseera ebyo kubanga Buganda lyali ggwanga nga likyaza buli omu ayingira. Naye kati sawa zino tulina capacity etegeera ebintu ebiri deep. Kati tabbu weeri omuzino gwatutte peji yange ya Facebook gudira ne gujja ne gukimeno video zange za TikTok ne guzitwala ne guzipostingayo. Ekijja okubeerera ekizibu abantu abasinga okutegeera nti eyo peji si kyagiinako kakodyo. Kati nagwo okukeepinga kubanga peji eri monetized eriko akasente akavaavaayo. Kati obuta violating amateeka ga monetization okusigala nga akasente akafuna ayina kukwata video zange okusigala nga akoma original creation okusigala nga ali akasente kali. Obuzibu bwange buliwa eno internet abantu bangu bakufera.
and manye kibadde kibeera mu inbox era manye kiri mu inbox abantu abasinga bajja mu inbox olw'ensonga ez'enjawulo kati olw'okuba nti abantu baali bandabyeko mu page eyo omuntu kyangu kyakuyingira page eyo ng'akyalaba waliwo vidiyo empya ezigendayo n'alowooza nti ayogera nange ng'ate tayogera nange ne bagenda bamuyita akasente agenda okumaliriza nga bamukubye akasente awo wale yange wokka weeri so kati omuziina guno olw'okuba kati gusitavinga ne vidiyo ez'okuteekayo gukwata enkadde ne guzipositingayo naye abantu abasinga tebannabuuka kuba bw'otunuulira mu comment section abasinga tebanategeera nti kati Facebook sigiinaako kakodyo naye era abatono abamanyi engeri gye mbadde nkwasaganyamu ebintu be babeera bamanya nti ono saputoopu guno omuziina ogwabbye page gwe guli mu kupositingayo so bannange ndi wano mbannyonnyola akawunti ya Facebook sinze njirimu gwe wenna anaatagalira mu inbox eyo ne bakuba akasente mu mbeera yonna gojja kuba webbisizza ya kyekyo oba kati omuziina ngaokola naye kati kansooke mpumulemu okukola vidiyo bwe banaalaba nga bapositinga nkadde bano abakomentinga bajja kuyambako abasigadde abantu bonna bategeere nti Facebook si kyagirina kuba buli lwenteekayo vidiyo empya nga gugitwala gugiteekayo making it hard abantu okutegeera nti sinze nkyagirina okitegeera nga bwenteekateeka okugulawo empya naye essaawa eno Facebook account sigirina era n'ebyokugirikavalinga bikyannemeredde butya bwenkikola so kansooke nguumulemu ngulumyemu ennyonta gusigale nga gupositinga ebividiyo ebikadde abatannategeera nti page sigirina osanga abanaakomentinga wansi banaakola ki banaabayambako bategeeza nga balaba ebikadde ate byateekayo kubanga alina osigala ng'ateekayo vidiyo zange asobole okulya akasente ka monetization kati bwe nakipinga ono nga mpositinga vidiyo empya ku TikTok nga bwazikwata bwazitwalayo eri abantu bajja sigala balowooza nze njirimu kubanga baali bagindabyemuuko kati awo embaga we yavudde omuziina gunfuukidde omuziina bannange sirabangako omuntu anzoganya ku intaneti wano ng'omuziina ogwantute page eyo guntawanyiza naye nga obweraliikirivu bwange bwonna buli awo ku bantu abayinza okugenda ne batagalira mu inbox kubanga abaana ba intaneti tebewumuza ate ku intaneti kwe kwangu kwekubbira abantu kati teberezaamu nga bababbira mu page yo gye wali obaddemu olaba abantu oli akulietinzi kipeegi mu linnya ly'omuntu n'akibbiramu ng'omuntu tamulabangamu naye kaakati olonze gye bandabyemu so yenna gwe banabbiramu mukwano yasamira eyo yes amot page sigirimu bwe bapositingayo vidiyo ne muzisangayo bambi abamanyi nti page sigirimu mu commentinge banyukama abakalaba obulabi vidiyo abatazirabangako before basobole okukitegeera nti page baginzibako dda so n'olw'ensonga eyo amot bacomrade ngenda kubasaba buli alaba message eno ogitambuze buli awulira ng'ayagala ghetto nga weetaaga ghetto tambuza message eno amawulire agakagwawo bankubire na simu zimbadde nkyalina mutulo abaana baffe abaana b'omu ghetto y'oku China Town wali Ekireka bakedde ku ssaawa 12 ne babasalako bonna basambye ejiji ne babakwata abaana babakutte ku oda zaddamulira tolwaki bawagira NUP ezo ezimu ku ghetto ze tulina ezitali antama ezaagana okuyingira mu ghetto structures era ennaku ez'omwala bange era ntaddeyo ku China Town nga bafiiriddwa muzeeyi bamuziikeyo kabimbiri kati leero babasazeeko babajje mu mayumba gaabwe tebalina misango tebalina kye bakoze ne babatwala ku poliisi ekira baagala kati kutuukeyo babateekeko emisango ebyo bulijjo byenjogerako buli agezaako yenna ng'owulira weetaaga ghetto n'obutaginafuya mukituke mutuyambeko abaana baffe babayodde batutte patro 3 bazitutte ku police station ekira era njagala okuwoninga DPC w'ekira we munalowooza nti mwe mugenda kukolera abantu nga baddamulira nga be babakozesa mugenda kusanga obuzibu kati gotandika otya okusanga omuntu eyeebase ng'alina wakawuwe n'omukwata kati omugenda baggulako misango ki okuwagira Kyagulanyi nagwo gwafuuka musango mu ggwanga lino baboyi bange mutambuze message twagala abaana baffe bateebwe owatali kuteekebwako musango gwonna owatali kutiisibwa owatali kubakaka kubayingiza ghetto structures kubanga ghetto structures ffe mu ghetto twazigoba ghetto structures baferera mu buferezi baana nakubawuddisa nakubazisa misango
kubanga gojotya gwo omukulembeze n'ogamba tikati okunywa enjaga tewali musango, okubba tewali musango, wobeera oli mu ghetto structures. Wabula ate senga onaba nga toli mu ghetto structures ogenda bana omusango, oba ne wona abatobye naye ng'oli mu ghetto structures ogenda bana omusango. Nkowoola buli muntu mulwanyizi wa ddembe n'amateeka ye namuveeyo mutuyambeko bannange. Abaana baffe babakutte tebalina misango, babakutte ku makya ga leero. Nze Ghetto Commander.